kuba constitution eyo ye mateeka teri ali waggulu waki wa mateeka kati mukwate teri ali waggulu wa mateeka tugamba ndi mwami Muhoozi naawe amateeka gano gakuholdinga gatya gakukwata toli waggulu wa sango misprision of treason aba mutabani wa treason treason tata wono treason yazaala ono kati treason omusango gwoguzza yes ekimezo kyagwo gulina maximum sentence kuttibwa nga munnamateeka nsooka enkondeminge engeri Lord Mayor senior council Lukwago gyeyawambibwamu ewuwe ekyo kyokka ekikolwa kyali kimenya ssemateeka kubanga ennyingo eya 23 erambika bulungi omuntu singa aba akwasiddwa butwa bwalina okuyisibwa siga eddamuzi kizibu okwetengerera lwaki nti oyogedde kati ng'omusiza gw'essowaani teryetengeredde ebbanga limumala lye tulimala nga president yalonda chief justice president n'alonda omumyuka wa chief justice president n'alonda principal judge obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Mterevu nkwaniriza nate ku Focus TV wamu n'emikutu gyaffe egyenjawulo nawe otulabidde. Thank you so much olinyo okubeera nga otulaba olunaku lwa leero nagamba Focus TV tujja na bwino mazima ne justice oba obwenkanya eri abantu baffe abawejjere abantu baffe ababulijjo. Olunaku lwa leero nze ne council tugenda batunula mu nsonga ez'enjawulo naddala ku musango ogwateekeddwa ku former Lord Mayor Elias Lukwago. Tugenda kwa tusima tuwulire tumanye tutegeere bituufu biri ki ku musango guno gwa misprision of treason kutegeeza ki era possibility ziriwa naddala bail eyasabye eri mu kusabibwa okubeera nga agifuna ennaku z'omwezi 22 olw'emmande ddala possibilities weeziri oba nedda. Kansa agenda tubuulira omusango guno abamu twaguwidde ng'omupya as it ever happened oba gwali gubaddewoko era what is the possible penalties senga gukukka mu v. Ndine Kanso Matovu nabagamba buli nsonga ejjulirwamu oba eyingiramu amateeka nafunayo nange munamateeka wange. Kanso sebo nkwaniriza nange okusanga obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi pozi mweno kulikayo mu weekend wetuludde okulabagana. Weekend twagivuddemu mu mbeera ya misinde ayo wetuli. Amiina. Mbuliza ku balabi ba Focus then tulabe abatulaba bonna gye musinze okutulaba ne tubabuuzaako tubeebaza gye mutuusaako engalo abafunye obuzibu tubasaasira ate abafunye ebirungi tubasanyukirako. Amiina. Kanso twabadde awo eggulo munnamateeka munno eba former Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago nga bamutwala mu kkooti e Makingi. Omusango gwakusomeddwa gwe bayita misprision of treason. Abantu twazze ne twekuba empa tugamba kiki kino ati tujje tuwulira treason manya biki. Kanso omuntu waffe wa wansi naddala emmaani nganze nyandyagadde otegeera omusango gutegeeza ki. Ekyokubiri embeera omuloodi gye bamutwaliddemu what are the possibilities okubeera nga tufuna biiru banga tunaffe tunaabeera nga Kano Kiza Besigye Okero Mwanga Kivumbi nga layine gitunaatambuliramu eyo. Nsaba tutandike first things first. Omusango guno gutegeeza ki guyinza kutaputibwa gutya ku muntu okukkiriza nga munnamateeka nsooka enkondeminge engeri Lord Mayor
senior council Lukwago gye yawambibwamu ewuwe. Okay. Ekyo ekikolwa kyali kimenya ssemateeka kubanga ennyingo eya 23 erambika bulungi omuntu singa aba akwasiddwa butabwa alina okuyisibwa byonna tebyagobererwa n'atwaliwo mu kifo kye tutamanyi ng'abantu be tebamanyi gyali looya we tamanyi gyali ekyokka ekyakolwa ku olwo kyali kimenya mateeka era tukivumirira era mwami Muhoozi okumulaga nti eggwanga lino bw'aliba alyagala nga bw'alyagaliza okulifugako eggwanga eritalimu mateeka terikulaakulana. Okay. Era ekyokulabirako konga eyo mugiraba ebbanga libaddewo erina ebyobugagga bingi naye tekulaakulana terimu nguudo nnungi terimu mafactory terimu kimanyi lwaki teri mateeka kalokuba nti amateeka tegakola teriyo nkulaakulana. Mwami Muhoozi tumusaba takwata ggwanga lino kulizza ate mu kkubo eryo ng'abantu tukyalwanagana n'enfuga eteredde mu bintu ebirala services n'ebirala ate n'amateeka bwe ganaalinyirirwa egamba nti gakyakola lwaki bagamba olaba embwa egoba ow'ekiwempe ate gwe ayina ennyama bwe baba ku levo ya Lukwago basobola okujja ne bamusena bwe bati munnamateeka ensi gwegoberera gwetunuulira esaasira fuutu sooja nga teri nnyamumanyi era gye baliwo bayitirivu tetuboogera nako naye nga gye bali baakwatibwa drone ziwulidde abantu mu bifo bingi so ekyo tukivumirira. Then bwe tudda ku musango misprision of treason aba mutabani wa treason treason taata woono treason yazaala ono kati treason omusango gwe woguzza yes ekiwezo kyagwo gulina maximum sentence kuttibwa naye ate waliwo abasobola okuba nti basobola kuholdingibwa mu treason kati be bajja ne bavunaanibwa wano mu misprision of treason abo tugamba nga kitegeeza wamanya nti bano beekubaana okujja ku gavumenti mu nkola emenya amateeka oba okuyeekera ebifaananga ebyo oba okutta pulezidenti kati bwewamanya n'otategeeza babuyinza teeka ligamba genda otegeeze minister of security otegeeze magistrate genda otegeeze police. Lukwago yamanya nti Dr. Kanokiza Besigye kigambibwa bo etteeka eryo omusango bamuguddeko kyegutegeeza nti yamanya ekobane Dr. Kiza Besigye yali akola eryokusula gavumenti n'atajja kugamba babuyinza nti bannange muli awo nti bali baagala kusula gavumenti akakundi kolaba wali kaagala kusula gavumenti gwe musango bamuguddeko. Then boda ku situation ya Lukwago ye ate yabadde munnamateeka waabo be bavunaana treason bitegeera kati nze nga ndi munnamateeka awo emikisa mingi nsooka nenkubuuza muntu musango guno waguzza oba nedda byombuulira nensinziirako okupreparinga defense yaffe ne bwe ngenda okuwolereza namateeka muli babi kaakati awo mufuukamu ababi ate tuba babi nga ndi mulimu kutaasa tutusaavinga bwenkanyi bannange kanso nkubuulira omusajja namubba wamubba nti nenoonya possible ways bwensobola okutaasa ekitegeera era nenkugamba bwe tutuuka wali tokkiriza nti ffe by the way tusoma kugonjoola bizibu nti lubeera nze munnamateeka oli mwetaaga olina kizibu kati ffe tugonjoola biki bizibu kati obuzze gwe ekizibu kyo kyekyo kyetugonjoola nti bannange bakukutte oyise munnamateeka awonzize nti ekituufu mbadde naakabaana emirundi 3 n'asimatuka leero bansenye kati nensala amagezi nkugonjooledde nti ekizibu ekyo ge mateeka ate naawe nojja leero nga gwe batusizaako obuzibu naawe nemmanya yebakoze ne bwe bati tusobola kuleeta defenses ki ezitaasa omuntu wange oba nsobola kuraisinga mateeka ki agaleetera omuntu wange obwenkanya so kati gwe mulimu gwa munnamateeka kakati mwami Lukwago
bwaba yagenda nayogera ne baklayant be ku nsonga zino nti ate wali buzibu ngenabawolereza ekituufu batukwata nabo benyini bakwatibwa mu nkwatibwa ya kivandulo teyali yamateeka Babesige nga babakwata kati Mwami Lukwago n'agamba ate wali buzibu nga looya yatunula technicalities ezo zonna abantu bano babakwata mu nkwata ya bumenyi bw'amateeka abantu bano emisala gye bajja ne bwegiti ng'amaze otuuka ku kinyusi kuba yadde atuuze ku kinyusi nti naye bano abaakulenga operation ekwata bano tebalina na buyinza gye bakwata emenya amateeka nti mbadde nsaba kkooti ebayite nabo bajje bannyonnyole olwamaze ofulumya summons ezo ate ono lwajja lwamuwamba lwe bateekawo omusango gino gwa nti guno omusango gwakimpatiira n'ekirala ekirungi ky'emisango gino giri ku limino gyonna girina elements zaagyo ezigirimirizaawo elements ezo nga tezivuddeeyo omusango gwe tegusobola kusitandinga era omuntu okugeza obudde gumane gugobwa nga bw'oba walaba omusango ogubadde oguli recent ogwokero walabanga oludda oluwaabi makyaza abantu bali bagamba nti balaba omulamuzi mu nsala yakulaga nti bano bakakasizza kino na kino yagamba abantu bano balina okukakasa intention nti omutemu yalina ekigendererwa ekitta nti ne bakakasa nafuna ripooti y'omusawo ensala gye yasala nti ne bakakasa enzita emenya amateeka yaliwo nti emirambo gyaliwo nti zonna ingredients za mada zapuluvingibwa awo nno omulamuzi kwe yasinziira n'asooka awagundi ekibonerezo kakati negina emisango yomala ogiteeka ku muntu ensonga lwaki muntu bakwatanywa politicians emala emisango negibula ne babaleka tebaba na buki naye bagiteekawo saawe okuholdingirwako muki muntu kati kyekigenda mu maaso ku Mwami Lukwago bali mu kuholdinga Lukwago basobole okubaawo ebiyitebwa bamuholdingirako wano okutaataaga first of all bamukozesa okuinstolinga fear mu balala ne omulamuzi ono ali mu musango nti naawe genderera bw'otaasale bitwagala kuba yeyayisuubinza summons ezo naye kati nawe wadde bamuweereza okutiisatiisa okwo naye nga kuweerezebwa ani General Muhoozi ekirala ennyingo yaffe ey'okubiri mu ssemateeka atika ey'okubiri egamba nti constitution yeri waggulu wa buli kimu supreme law of the land ennyingo eyo abantu bagivunula nga bagamba mu njogere ya bulijjo kubivuga abantu nga bagamba teri ali waggulu w'amateeka baba kootinga atika eyo ey'okubiri ffe kyetwogere teri ali waggulu w'amateeka kiri mu constitution mu atika ey'okubiri kuba constitution eyo ye mateeka teri ali waggulu waki w'amateeka kati mukwate teri ali waggulu w'amateeka tugamba ne Mwami Muhoozi naawe amateeka gano gakuholdinga gatya gakukwata toli waggulu waago constitution eno bw'eba egamba omuntu bw'alina okukwasibwa era constitution yennyini ng'ejja n'eraga bw'oba ozzizza omusango gy'olina okugenda okunnyonnyola kubanga oyitiddwa amateeka bwe galagira oyitiddwa mu kkooti jangu ate gwe bawadde olupapula lwa kkooti olukuyita n'okwata mukwate kitegeeza amateeka ogamanyi wagamenya okuva lwe wagenda okuwamba omuntu amateeka ate si lwa lusoose by the way twogera ku sseeti ya Lukwago General Muhoozi azze amenya amateeka naye abantu mbabirabanga ebyokusaaga yawamba Edi Mutwe n'atugamba n'amutwala mu kifo ekitamanyiddwa ng'abantu be tebamanyi gyali yali amenyese mateeka n'amukwata n'amusalako enviiri era nga bw'atwakudeetinga ku Twitter n'amaana ateekayo ebifaananyi bye oluvannyuma ng'era abantu bavuddeyo basitudde amaloboozi basooka bamutwala mu kkooti ekintu kye kimu yakizzeemu n'akikola kwani ku Mwami Lukwago oba bayagala kulaga abantu nti tumulina akyali mulamu anti nkugambye amateeka kye gagamba okukola etteeka likugamba alina obuvunaanyizibwa obukwata emisango egyo ekitongole kirina obuvunaanyizibwa ye poliisi erina okusamoninga omuntu ku levo y'abantu nga Balukwago emusamoninge bw'agaana ejjeeyo bemukwata ate bwemukwata emutwe mu kifo kye tumanyi nti poliisi bamutute poliisi yakira so si kusooka kubuzibwawo kuteeka abantu bamusibe kantuntunu nga bw'alabye Lukwago tetumanyi gyali looya we tamanyi gyali famire temanyi gyali ebyo byonna bimenya maki mateeka Mwami Muhoozi bye yakoze so kati eyo gye tuvudde bannayuganda nga kye mbadde kugamba ensi eno bw'aba awulira nga ajagala lukye lumu nga pulezidenti waayo ensi tegenda kukula nga teri mu mateeka naye tejja kumunyumira nga teri mu mateeka era mumujjukizaayo kimu
bannayuganda balabanga abatiitiiza essaawa zino ab'omulembe guno bannayuganda be bamu mu 8 gavumenti ng'ebanyigiriza ng'abantu babe bawambibwa ne batamanya gye bali amu ne basangibwa nga battiddwa bannayuganda bwe baafuna obuvumu ne beeyunga ku muntu eyali avuddeyo okulwanyisa gavumenti ne balwana naye gavumenti neevaako omuntu oyo atayina maanyi gali awo nti bamweyungako ne bamuwa buli kyomuntu kyali asobola ow'emmere owaki ne balwanyisa gavumenti yali ewamba abantu n'okubatta nga tegoberera mateeka neevaako njagala kumujjukiza nti ebiseera ebyo yali mu lutalo yali taata we yategeeza abantu abo nti mujje tulwane tujjewo enfuga eno embi etagobera mateeka ejja ku bantu eddembe lyabwe nga tebena wadde ekiso eyali mu lutabaalo olwo abantu bamuyimeko mu 8 bali bamuyita Mwami Museveni kitaawe wa General Muhoozi kakati essaawa zino General Muhoozi nga kitaawe atambudde emyaka 4 naye mujjukiza bw'anaakola byebimu bajjajja b'abantu abamu ne bakitaawe b'abantu abamu abeeyunga ku kitaawe okulwanyisa enfuga eyo abaana bwe balina jinzi z'abakadde baabwe nab'embeera bwe naalaba nga abantu bwe babuzibwawo emizimu nga gisituka walijja force egamba nti ekimala kimala abantu abo bakyalina obusobozi okuddamu okulwana okugjawo embeera eyo embi ekirala ate constitution eno yennyini gye tusoma mu nnyingo ey'okusatu yennyini ekugamba nti omuntu yenna singa agezaako okumenya constitution eno constitution ogimenya buli lwomenya either mu kutwala obuyinza weogera ku treason abatwala obuyinza togobereddeyo kyegamba oyo munnayuganda ffenna tulina mandate okumulwanyisa either okumenya obuwaayiro bwayo singa ffe bannayuganda bakulwanyisa obutamenya buwaayiro obwo baba tebalina musango gwe bazizza mu constitution eno so kati Mwami Muhoozi ebyo bimubeere mabe ku mutwe gwe nga talowooza nti abantu bonna abalwanyisa embeera embi yali wano ku mulembe gw'Obote n'emirembe egyasooka talowooza nti abo baafa bagumba bazaala abaana bya Uganda bakyabijjukira bulungi ekyetaagisa kati kyeki then tudde ku bakulembeze betwalonda this time around bakoze bulungi amaloboozi gawuliddwa mu gundi mu nsonda zonna agakonda emingi era ndowooza yadde ensonga y'amaanyi lwaki Lukwago bamaze ne bamulemerera ne bamuwandula ku poliisi okumutwala mu kooti kumutwala ekira bamutwale mu kooti bagulewo omusango ogutali gwa gundi naye ng'ekyo kyakoleddwa olw'amaloboozi agayitiridde obungi Mwami Muhoozi yadde alowooza mu ndowooza ye nti Lukwago takyalina maanyi mu bantu ekyo yadde surprise gyokiraba then naye n'abaasirise omulonzi naawe oddeyo weebuuze naye ono wange gwe nalonda kiki ekiri mukwatako kuba baalinga babagamba nti bali ku nsonga z'abantu kati abali ku nsonga z'abantu ze zino kubanga Lukwago ali mu kulwanira ddembe ly'abantu naye embeera ng'ajja okusaavinga ne bamusena bwe bati nkya bagenda basabira Lukwago bail nti kino ne kino ne kino era senior council Sseggona yagambye bo ku Mande bagenda kujja babituukiriza byonna kaakati omulamuzi kwajja okusinzira alaba oba amuwa bail oba tagikolaki oba tagimuwa naye guudwe naafu nti essaawa zino ali mu kifo ekimanyiddwa nti Lukwago bamututte luzira era ne woba oyagala omulabako omanyi osobola omumusanga balowe basobola omumwakisa esinga ekyo kimu naye nga bailo ddembe lye okubeera nga aweebwa bailo olw'ensonga tukimanyi ffenna Lukwago mulwadde ekyo teri atakola ki si nnungi teri atakimanyi so then n'eddembe ssemateeka amuwa eddembe okweyimirirwa nga omusango bwe gutambula so okuva ebweru n'awoze kitesooka muntu si wa bulijjo nti bajja kumuvuta abule so nsuubira kooti yo tennakola nsobi gye ŋŋamba nti ekoze ensobi eno ogiginenyeze kanso okufaananako emisango gino wammanga Dr. Kanokiza Besigye asabiddwa bbeera emirundi egiwerako egiwerera ddala nno ng'ebammibwa
omusango gwa Muwanga Kivumbi era bwe gutubuze gutambula political prisoners nga ba Edi Mutwe ba Waiswa Mufumbiro bonna babadde mu mbeera bwekyo. Erias Lukwago tayinza kugendera ku lukalala luno olw'okubeera nga akwatibwa ebbanga nga tuli mu ebyo tusaba beyiro enkya tusaba beyiro luli tusaba beyiro possibilities ziri nakyo kisoboka okwabukanako ne bali kubanga twawulirako wano nti waliwo olukwe waliwo olukwe olukwata politicians bonna abadde influential wa mu Buganda okubasiba era bafulumyayo okawo ekintu ekigamba nti bonna abaali mu lukwe ne Besigye ne bali sitinga bonna aba politicians bolaba ab'ensonga basse mu Jubani bani bonna nga babatakinze naye ng'ekigendererwa bonna balina okukwatibwa okubakakkanyiza ki ddala kati ekyo tosobola kirulinga out naye nze nkyalina okukkiriza essiga eddamuzi mulimu abatali balungi abalamuzi naye mulimu n'abatono abaki abalungi ayinza okuba nga Lukwago we yagudde ate yagudde ayinza okuba nga yagudde ku balamuzi abatali babi nnyo nga asobola omuta kuba n'emisango bw'okompeyalinga gye baateeka ku Muwanga Kivumbi egiri ku Besigye tegyenkana gwa Lukwago mwefumu ate bapaatiiseeko mu paatiike however bwe guba gwamusinze nagwo ekibonezo osibwa bulamu bwo bwonna guba gwa life imprisonment bwe gukusinga bulamu bwo bwonna bwosibwa singa baleeta obujulizi obulumika road mayor nti ddala yeetaba mu kino naye ogenda kukakasa otyo olina okuleeta obukakafu obulaga nti yali amanyi awo kati kirungo kyogenda okujja nakyo kirumika nti yali amanyi bikakasa nti yali amanyi so kati muzibu nnyo gwa kupuluvinga naddala ku Lukwago naye guno engeri gye guli omujweteko obujwetesi muzibu gwa kukakasa era ndowooza omulamuzi bw'anaabanga ali mu gundi ye n'omusenseezize ng'akolera abantu ajja kumuta kanso nga tuwumbawumba show yaffe olunaku lwaleero Bannayuganda bali desperate era abasinga bagamba ebyamateeka byatutama olwo omwana yageze mu comment section awo ku XM ng'agamba nti ebyo katemba tumubaddemu ebbanga ddene era tujjaza nnyawo kwekule bibulirawo bizikirirawo tuyinza okulabayokko bukyalubanga lwa Mmindi essiga eddamuzi nga lizemu ne lyetengerera ne libeera ku order yalyo nga likola nga bwe lirina okukola mu Uganda kati kanzijukize Bannayuganda n'abantu bonna abatulaba ekisooka essiga eddamuzi kizibu okwetengerera lwaki nti oyogedde kati ng'omusiza gw'essowaani teryetengeredde ebbanga limumala lye tulimala nga president yalonda chief justice president n'alonda omumyuka wa chief justice president n'alonda principal judge kanso oli mu kwogera amazima agakaawa ebyo abo bonna abalamuzi nkuwaddeko abakulira essiga eddamuzi naye ng'ojja paka ku balamuzi bonna aba high court okuva waggulu mpaka waliwo akakiiko ka judicial commission weeri awo yes advisinga Museveni ku bantu abakuwona naye ate nayo yagironda so kitegeeza independent gundi judicial okuba independent kizibu kubanga eba influenced by by above kyekirimu kyolaba mu electoral commission so obuyinza obwo buli tebukendeezeddwa nebanga ekito essiga eddamuzi terirondebwa president kubanga ekizibu ekiriwo nti wabaawo emisango egijja nga gikwatagana na gavumenti omulamuzi ono anaagusala atya naye ebyo weebityo bwe biri mbigambe abantu bakitegeere omuntu aleme kuba na false hope kanso oyogedde mazima agakaawa bukya ne wabaayo omusango gwa mu maaso gw'omulamuzi ng'omulamuzi yazuukidde ku ludda olutuufu nga yeekyayi n'agamba kankikole eki bakikole ki kankolera abantu kankolera abantu
naye ng'emirundi mingi ensonga bwebanga ina wenyigira gavumenti gavumenti erina influence y'amaanyi kubanga balamuzi abasinga abo bonna gundi yakolaki President Museveni yabalonda okuva ku mukama waabo paka so ekyo kizibu era nga bw'olaba ne parliament yennyini ne Uganda bwetali independent amasiga asatu gonna tegeetengeredde naye era ogiraba nti era Mwami Museveni aginfluencinga wagamba nti njagala kibe bwe kiti so constitution yaffe yawa president obuyinza bungi nnyo era ngamba nemala esigala nga bweri ne bwe tulironda president omulala nga constitution esigadde nga bweri naye abajja fuuka ng'ono lwaki obuyinza emuwa bungi era nga bw'olaba tufuna abantu abakulembeze nga mubadde naye nga musajja mulungi naye buli omumu obuyinza nga tagambikako atandika okwonooneka nekabyo bino ebibiina byaffe ebyopposition mbadde mu birabo omukulembeze olufunamu amaanyi ogira nti oye tagambwako era nga naye atandika okwesa nga atagambwako n'ogaa kale oba togambwako nga tolina mundu ate gwe bw'onoozifuna kati constitution bw'eba enfu obuzibu bw'amaanyi nnyo okuteeminga abantu bano beetwala ensonga lwaki kati constitution yaffe obuyinza president yamuwa bungi naye ne wemuteekawo omulala ng'esigadde nga bweri era naye abajja kubanga ono kale obadde ku Focus TV wamu n'emikutu gyaffe egyo naawe otulabidde thank you so much onnyo okubeera mulaba mbadde ne Kanso Matovu ono nga tugayamu ku nsonga ezinjawulo bali abamwagala ennyo ku nsonga zaffe omuntu waffe wa wansi omuwejjere naddala ku z'ettaka kakasa tujja bawa interview endala eyogera ku ekyo twongere okuttaanya abali ku ttaka nga olina obumulumulu oba olina ebitagenda bulungi Kanso nezo ensonga zitegeera ddala naawe wenna ng'oyetaagayo omuntu munnamateeka okubeera kumpi naawe okuliraanya akuyambako mu ngeri zonna ez'enjawulo era munnamateeka ono aba akuyambirako ddala Kanso abantu bakunsabye nnyo ku nsonga z'ettaka naye olwa sheeno nsaba yo tugenda kukola ku kino then mu maaso wali tujja kudda tuletesho endala otherwise Kanso akwagala nsaba afune ku namba ya WhatsApp 0705 51 6319 oba 0705 51 nkaaga musatu 19 kale oba ofunye Kanso Matovu nga akuyambako mu nsonga z'amateeka mukugu era agakolera ddala bulungi siyinza kuvaano nga sebaziza bannaffe ateekamu kasente aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo gutambule bulungi nnyo okuli aboogeza abalungi bakuwa juice omulungi bakolera ebifaananyi bakolera diko buli kimu kyowandetaaze okukolera omukolo gwo genda ku Focus Event Services ku TikTok olabe biki bye bakola ne Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakole branding wakika kyonna era obeere nga naawe business yo ogibranding nga tolina ngeri gy'oyinza manyisa muntu kyokola nga toli branded otherwise tukwega n'olunaku lwayo tusekale mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye ku subscribinga ku Focus TV yange bingi